Embeera esiibye yakayissanyo mu Kibuga Mukono ng'abantu beetala okunoonya amanzaali aga ssekukulu ebuzaako essaawa emala okutuuka. Wakati mu kibuga kino ku luguudo oludda e Jinja, akalipagano k'ebidduka kalabiddwako ng'emmotoka wamu ne ppikipiki ezeetisse abantu n'ebitereke zitambula kasoobo ddala. Embeera bw'eti bw'ebadde ne ku nguudo eziva ebbali wa Mukono okuli oluva e Nabuti okugatta ku lw'Ejjinja oba okugenda okuyita mu katale aka Kame Valley. Tutanduludde ku bigere ne tutuukako mu katale akanene aka Kame Valley kano ng'eno abasuubuzi bangi embeera ebasobedde. Bagula abaguzi tetubalabye, abantu baavu tebalina ssente. Wangi tetubasedde era tutunze ebbeeyi ebaddewo bulijjo naye tetubalaba, tuli wano tutudde tetubalaba. Abantu batono nnyo abajja okugula olw'embeera y'ensi ng'emugiraba ekonomi nga bw'eri. Okusinziira ku luba luli kabeera akalipagano essaawa zino nga emmotoka nammwe ababigere mu bulawe muyita. Naye kati ow'emmotoka ajja n'ayitawo n'agenda nga lulinga olunaku lwa bulijjo kati. Okusinziira ku bizze bibaawo yadde Easter, Idi, embeera ebadde nga yanjawulo, abantu batono nnyo ddala okusinziira nga bwe kiri. Essaawa zino wano we tuli wano tewaabeerangawo parking yadde wa bigere nga babagobawo bugobi. Naye katulabe emidaala mikalu, muntu omu atambula, oyinza okugamba nti oba weekend okusinziira nga we tuli, naye ng'abantu baavu, embeera si nnungi n'akatono. Abatunda emmere okuli obummonde, amatooke balajanye nga bakasitoma bwe bababuza okuva mu budde obw'okumakya so nga n'ebbeeyi kwe baasuubulidde emmere eno nayo yabadde waggulu ate nga n'abagibagulako tebabalaba. Eno obulungi eddene obulungi lya $5 ne tuddako enakitundu paka ku 2. Naye abaguzi tetubalabako, tuli wano tutudde tetubalaba. Ommonde lulibwa ensawo kati eri ku $3. Enkota y'ettooke $8, akatono $5. So luli ensawo ennene yabeeranga ku $14. Ettooke eddene ennyo nga lya $3.3. Bo abatunda obummonde batutegeezezza nti ebbaafu ya $4 ku $5. Ebbaafu kati eri ku $4.5. Ebbaafu nga bagipanze bulungi. Waliwo akataasa akaddako ka $2.2, ne wabaawo akaddako ka $1.8, ka baketi ngaako aka green ako luli kabeeranga $8.7. Naye kati okasanga ku $1.7. Kati omuntu we yandigidde n'agula emmere emala waka takyasobola kubanga bya bbeeyi ate nga ssente tezirabika, ssente zaabula. Kati ekonomi ebbaafu eyo kugigamba omuntu nti ya $4.5 naye yeesikamu, so luli yagigulanga $1.1 ku $1.8. Ate ku ludda olw'abatunda enva okuli ennyama n'enkoko bo wandigamba nti ddungu abayigidde anti abaguzi balabiddwako ku midaala mulungi. Kyegombe Shabani Kizito ng'ono mu Kinjaaji ategeezezza nti ku mulundi guno ennyama tebagyongeza bbeeyi era ng'etundibwa wakati w'Omutwalo 1,900 ku $1,150. Okutwaliza awamu abaguzi baffe olwaleero tetubongezza nnyo. Akatale bulijjo nga emiwendo gye tutunda tetwongeza ennyama eri wakati w'Omutwalo 1,150 n'Omutwalo 1,400. Abaguzi okusinziira ku myaka egiyise leero turn-up tebadde nnyingi nnyo olw'embeera y'ebyenfuna. Ensi nti nno nga bwe mugiraba ssente ntono mu bantu naye bagezezzaako okubanga bagula okutwalira abantu baabwe abawaka kyokulya. Yo ku ludda olw'enkoko abantu gye basinze okweyunira mu bungi nga buli omu alamuzeeyo ejja mu ssente z'ayise nazo. Lutalo Jordan omu ku basuubuzi b'enkoko wano wasinzidde n'akakasa nti abaguzi babafunye nga bwe babadde basuubira. Abantu enkoko bazze mu bungi okwegulirako kuba olunaku lwa nsonga lwamyusibwa ku kalenda from January. Omuntu agenda okujja ng'olunaku yalwetegekera dda okujja okwegulira ku buli kika kya nkoko n'ebbeeyi eri wansi si teri waggulu nnyo. Oli wa ddembe okweroboza, tuyinamu 2.3, 3.5 n'ogumu 8 kuba kati buli nkoko
buli muntu mwajjira mu kiti kye tumutwalirayo, tetulina gwe tugoba. Kyovola abantu bangi bamanyi nti mu kikko kweroboza, tetuseera nnyo nkoko. Kati n'enkya lunaku era abantu tubasuubira okujja mu bungi enkya, okusinziira ku budde bwe ndaba kati nti abantu beetegeka abalala okujja okwegulirako ku binyonyi. Wabula ate bba ab'ebyennyanja ne Mukene oyinza okugamba nti olunaku olwaleero bagenze kwegayazaamu bwegayaaza, anti ebbanga lye tumaze mu katale empaawo yadde kasitoma alamuza gwe tulabyeko. Ebitabo ebidde abantu baavu bitambula bityo, katusuubire nti mu maaso obunaazibira mbeera neetereeramu. Maalo ekyaliwo kyenkugambye katusuubire mu maaso awo kakawungeezi nti embeera eneekola ki neetereera. Yesebe enkya tugenda kukola tujja kukoma nga saa 8 tugenda tulya ekyemisana tuddemu nga 26. Engeri gyekiri nti kano ke katale akanene mu kibuga kino eky'e Mukono, ebintu bingi ebitundibwa wabula nga bo abatunda cyakala omuli amasigiri, obwambe n'ebintu ebirala nga bano bakolera ku mulyango oguyingira akatale kano. Balekeddwa mu mbeera ya kwemulugunya eri bakasitoma ababasimba emmotoka mu maaso ne zisiikiriza ebyamaguzi byabwe olwo ne balemesebwa okutunda. Ensonga esingira ddala okutuluma be bantu abaleeta emmotoka n'atagituusa gy'erina kulaga, n'azitupaakinga mu maaso naye nga tagenda kutugulako, agenda mu nkoko oba mu byennyanja naye n'asalawo agipaakinge wano, ng'ate abaziyiza n'abayingira oba abafuluma ate n'omugambako n'ayagala alufuula olutalo. Y'ensonga esingira ddala otuluma ku bantu abayingira mu katale muno. Oli n'atuuka n'okubuuza oyagala ngitwale wa, aba yagireese ng'agitwala wa. Y'ensonga esingira ddala okutuluma kutupaakinga mu maaso naye nga tagenda kukugulako, ate tagenda kukozesa bwangu kudda, wabula egenda kumalawo essaawa nnamba. Nga mu kino kibakozesa kitya kubanga muno nga kusendeza ssekukulu? Ekintu kitukosereza ddala bubi nnyo kuba ebintu biri waggulu. Abatusuubuza amasigiri bagamba amabaati ga bbeeyi, abatuguza amasepiki batugamba ebintu bya bbeeyi. Bakama baffe bajja okutugulako ne tubannyonnyola, bo bamanyi kimu mmere y'erinnya, n'akubuuza ekintu ekikalu kirinnya kitya.